kwanjulira ekitabo ekipya ekiyitibwa Bazibumbira. Bazibumbira kwatika ne ziramira mu kyokero. Omukulu Kalinda Kuranima ye muwandiisi w'ekitabo kino. Awandiise ebitabo bingi nnyo. Awandiise ebitabo nga kati kino ekitabo ekya Bazibumbira kwatika. Bazibumbira kiddibwamu ne Paulo kiri mutu ye namba 2 wa Bazibumbira, kuba bw'olaba Bazibumbira ono ye yazaala ate Paulo kiri mutu, yali muzzukulu wa Kawonawo. Kati namba 2 ya Bazibumbira ye Paulo kiri mutu. Azawandiika ebitabo nga Kiyita Waggulu, Otega Wansi n'ebitabo ebirala bingi nnyo. Naye omukulu ono yatugendako ebiseera ebyo, si myaka mingi nnyo, myaka ng'ena yawummula, naye nga yaleka obuufu era mwe tutambulira omwo, ate nga tunyumirwa bwe tuyiga. Kati kyekitabo kye kino ekya Bazibumbira kye tugenzeeko. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Tugenze kusuula esooka egamba nti Bazibumbira afuna nnyina omuto. Bazibumbira afuna nnyina omuto, yesuula esooka. Agamba nti Wabinoga kyali kyalo gaggadde nga kikwata ebuule n'ebweya. Bwe wayimanga emitala n'okitunuulira ng'olaba ekyalo ekiseetedde n'ensuku ezigudde akaleka. Enjala ne bwe yagwanga etya ng'Ewabinoga amenvu gavundira mu nsuku, era ab'oku byalo ebikirinaanye eyo gye baasakiranga. Wabinoga si lye lyali erinnya ly'ekyalo kino okuva edda n'edda, anti nga okutuusiza ddala wano jjo lyabalamu ku Misuuna ng'ekyalo ekyo kiyitibwa Sumbwe, wabula ekibira Namulanda ekyali mu bukiika bwakyo obwa ddyo ekyatuukiranga ddala enzingu ze mayiro 10 ddamba kye kyayitibwanga Wabinoga. Mbwa nti ng'ensolo eziri omwo zifa tulo, era ng'omuyizzi bw'agenda okuyigga omwo ekaaleka naalonga akolokota nsaka. Era mu kibira kino mwalingamu akagga Kanvuye, naye ng'ensonzi n'emmale ebiri omwo nze saalibiridde. Sibiri ebyo, zirwanira bifo. Ekibira kino kyamerangamu n'obutiko obwa buli ngeri: obubaala, kinyulwa, obutundatunda, obunakanaka, gudu, empeefu, era oluusi nga mumeramu n'obusukusuku. Abaana b'oku byalo ebyali bikirinaanye nga mwe banoga amatungulu, ate abakazi nga banogayo n'enderema. Mpozzi kye baava bakikazaako erya Wabinoga ku mikaabya n'ekyalo batandika okukiyita erinnya eryo ne likalira ddala okutuuka ku Micwa. Abo nno bassekabaka ba Buganda. Mwawulira Mikaabya, Misuuna, okutuuka ku Micwa, Kabaka Chwa, kati egyo gyali mirembe, ng'erinnya eryo baliyita Sumbwe. Erinnya erya Sumbwe nga lifumwa bufumwa ng'erya Wabinoga likalidde ddala. Mu masekati g'ekyalo kino Wabinoga mwalimu ekkanisa gye bayitanga Miryangena, nga buli ludda lw'ekyalo lwolekedde omulyango mu ngeri ey'ekisa eyita abantu nti mujje tusinze. Ekkanisa yali esereseddwa n'ebirebe nga n'ebisenge bisiige vvu. Banange oba ojjukira ebiseera ebyo nga tumaalawo obusa wansi. Kati wansi nga wamaala obusa era ddala kyekyo Bugoye sidi ekyaki twalinga tusinga busa. Okujjako entebe y'omusomesa mu kkanisa mwalimu akatebe kamu kokka kamwasajjute, oluusi abalala ke baayitanga mmaze okukulaba. Kamwasajjute kano kaabajjibwa mu lusambya era kaali katandiikiriza okuwumba, ate okugulu kwako okwokuna kwali kwamenyekako dda. Mpozzi nannyiniko kyeyava yeekwatira ddala akafo akalinaanye empagi
naye weerezenga okugulu. Erinnya ly'omwami nnyini katebe kano nga ye Kawonawo eyalulwanako olw'Ejjirimaani. Kawonawo yali mpaladdume ya musajja, omutwe gwe nga gwa masiga ate nga guliko nga gukirako ogwa Nakalanga. Taagala enviiri ze nga za kakupe, ekyenyi nga kya nkima, emimwa gye nga gimukirako emigo gy'entamu eŋŋanda. Nga yali mubi. Ate mu kibuno kye kyamuddugala ng'ekyessalambwa ng'amannyo gagwamu dda, agatuliga ennyindo za Kawonawo nga galinga emimwa gy'ettogero, era bwe yasekanga ng'olabira ddala mu kiwanga eri. Ate bwe yassanga omukkaati ng'obuswiriri bw'omu nnyindo ze buvumanga firimbi. Alina gwanfaananidde. Omusajja ono nga yabambaala ekifuba ate emabega nga muserebende, era nga n'obugulu bwamuswala, waggulu nga yagulukira ng'empologoma ensajja. Kawonawo si lye lyali erinnya ly'omusajja ono okuva mu buto. Yali etuuma avudde mu lutalo gye yakubirwa ekyasi mu kugulu ekyamuviirako obwakadduwannemu obw'olubeerera bambi. Erinnya lino erya Kawonawo yali etuumira ku mwenge kubanga bwe yakomawo yafuukira ddala wampaawo. Yabukeerezanga nkokola ng'agubuuza gye guli, ne bwe gwabanga ettoggo gy'emitala nno nga 10 ddamba okuva ewa Binoga, era ng'agulumbayo. Buli we yayitanga ng'agenda alangiriza nti abeeyo mutya nno. Ate bwe yabanga abalima yabakubiranga nduulu nti walaalalala, ayi nyabula olubimbi mwakwataganye dda, mwebale nno, mwebale, nze Kawonawo wammwe mundu zammenya dda omugongo. Ate bwe yatuukanga ku muyiiro ku basogozi ng'atandika okwejabaata nti mundabye nze mutabani wa Ssemakuubire Ekyanya, muzzukulu wa Muyige ewa Butaayi, bampe n'enywera olumbe terulaga nnaku. Ng'olwo atandika okucunga abasajja banne nti mwe abeewaana obusajja abeewaana obusajja, tetwabaleka wano nga mutubidde ku mmere nga tugenda mu bitta. Olwamalanga ebyo ng'adda ku mubala gwa muziro gwe ng'atandika kulaya gwakwana amalirira, Muteesa byanywa, Muteesa bwanywa, anywa nvuba, Muyige waddalu. Olwo nga saako n'okwamira bwe gwe wammanga gunaabula asala. Kawonawo omumanyi. Njagala omuntu ambuulira ekika kya Kawonawo ono. Ogwo omubala gwa kika ki? Kika kyaki? Omubala guno gwakwana amalirira, Muteesa byanywa bwanywa, anywa nvuba, Muyige waddalu. Kika ki ekyo? Njagala mumbuulire bannyini kyo n'amannya agatuumibwa mu kika ekyo. Newankubadde nga Kawonawo yali afuuse lujeegu lwa musajja bw'atyo, naye yali akyamanyi nnyo okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti. Ate nga njagadde Kawonawo nga tatukuza Ssabbiiti yeereka atyo, era nga tabula mu kkanisa eyo gye yayambaliranga bugaalubindi bwe yali afunye mu lutalo. Eriisa erimu ery'obugaalubindi obuno nga lyavaamu dda, ate n'eddala nga liriko olwatika. Ate zaali zikyayamba kizino. Naye munaye Kawonawo yagambanga mbu nga tayinza kulaba nukuta okujjako ng'ayambadde bugaalubindi buno, so nate ne bwe yabwambalanga era ng'ekitabo asulika kisulike. Mpozi lwakuba nti yalekereranga okubuteeka ku maaso ate n'abuteeka ku nnyindo. Kawonawo nga tayimba yeereka atyo. Wamma ggwe ng'omusajja yejjuukiriza amazeeko ekitundu nga banne bakyali wakati, ate bwe yabanga talumanyi waakiri ng'alumuumuunya. Anzijukiza omwami w'endejje eyo. Omubuulizi bw'abeera ku kituuti n'aleeta ekyokulabirako. Nga nno ku kituuti wakati mu kusaba okw'Ettaawoze kw'okwawamu okwo kwa Ssabbiiti. Ng'omubuulizi aba abuulira bannange kino ekyo wali okirabye? Ekyo kizibu nnyo, ng'awambako omubuulizi akazindaalo. Embizi ogimanyi? Embizi n'okuluma eruma ekutta. Omubuulizi kyayogedde kituufu. Ng'omusajja asobola okuwamba eki. Naye ne Kawonawo ye kisaagala muntu ajebiikiriza. Saagalira ddala saagala.
kakati kalinga oluyimba wakiri alumuumuunya wadde talumanyi nga alulemerako kali omwana obuto bwatuulangaawo wansi mu maaso g'ekituuti yabuwanga kibbo kya nseko ate nno nga tebukirizibwa kusekera mu kkanisa era ne bufiira muli ekimugunyu oluusi obumu bwatulikanga butulisinga katabwe tu mu bwana nno obwo mwe mwali akalenzi ak'amalala mwalingamu akalenzi ak'amalala akayambalanga akasaati akakakungulu nga temuli mpale oba embeera eyo ogijjukira ey'edda nange abasajja mbalaba kunyweza matayi naye ojjukira gye baayita ono mwana mulenzi yayambalanga akasaati nga temuli mpale naye ng'ayitira awo ng'agenda mu kkanisa ng'ayingira ekkanisa ng'agyefubitika naye nga batuula awo mu maaso nange nzijukira twatuulanga awo mu maaso Bugoye SDA Church nga mutuula mu maaso awo ku kakeeka ne mutunuulira omubuulizi bw'abuulira annange naye nakano akalenzi kajjanga mu kasaati kokka akakakungulu obugulu bwako obusiiwuufu era obwali bujjudde nkwagulo bwayitiranga awo nga temuli mpale akalenzi kano bakayitanga bazibumbira ke kali akaana kakawonawo kokka newankubadde kawonawo yali akutuza n'embuzi ku ttale era nga munyirujuuju naye mwanange bwe yali yakava mu lutalo abakazi yayeezanga lweyo kyalinga kyakwenyumiriza nnyo omukazi okukyakalako n'omuseveni ne bwe yakwatanga obukwasika buuti yokka munnange kawonawo yagenda okwejjuukiriza nga yogerera mu bakyala 5 ate ng'okwo tobaliddeeko ab'obusa be yaleetanga enkya n'eggulu omanyi mu kiseera ekyo ne ssente zaali zimuyita bawangi kyokka zaagenda zisereba mpolampola okutuusa ne kabuuti lwe yagitunda era okugenda okwejjuukiriza ng'ekuba ennyonyi takyagirabako abakazi n'omwenge basajja mmwe mwali badde nga mwewala abakazi n'omwenge babi nnyo byavuwaza bizza emabega abakazi n'omwenge kati laba kawonawo waffe kaakati munnange olwo nno nga n'abakyala batandise okumudduka ng'amaze okwavuwala era eyalina 5 ng'asigazza Suzaana yekka nnyina w'abaazibumbira ate nno nga naye okusigalawo kaali kaana ke kano akamu kano ke kaali kamusibye kabaazibumbira kawonawo yali mbagubagu ya musajja n'olwekyo yatandika okusala amagezi aganaamusobozesa okufuna ekigulira amagala eddiba musajja wattu yali takyayinza kusamba nnanda anti nga n'emmundu zaamumenya dde omugongo kyeyava yeeyaamu gaakufuuka mutembeeyi ate nga abusobola anti nga tasiika kalimi n'omulala n'asiika yali yeekwanidde omuyindi yekka eyali mu ggombolola eyo erinnya lye nga ye Jamadaali naye abantu nga baamukazaako lya muyima mbu kubanga yafaananangamu omuyima anti abangi bwe bakwebaza olowooza luba teruweze omuyindi ono ye yawanga kawonawo engoye eza buli kika okutembeeyanga engoye ezasinga zaalinga za kikazi zijjabbeeri sebayira kalyaati n'essuuka eza semaniini bannange muzijjukira ejo bakulu bannange ez'abasajja yatundanga kanzu zokka eza kazirungi ekanzu ya kazirungi ye yali efaanana etya bannange nga we nakubulidde nti kawonawo yali nkerettanyi ya musajja munnange obutembeeyi yagenda okubujjamu enta ng'abufunyemu akagaali kalaale ng'era n'ennyumba ye oludda olumu alukubyeko ebirebe munne Jamadaali bye yamuwa oludda olulala lwaliko byayi ano n'ennyumba eno yalinga ya bbeeyi nyumba okugiseresa ebirebe kugikubijirisa ebirebe nga ya bbeeyi kawonawo yali musajja mugagga eno nno ye nnyumba efaananako ey'ebbaati eyasooka okuzimbibwa ku kyalo kya Wabinoga obutembeeyi kawonawo yabufunamu n'omukazi omukyalo ono Dina yali nakyeyombekedde ku kyalo ky'abamafumbe Bulamba kasooka nga baalugera nti abalamba tebalamba miti
luno lwatuukira ddala ku Dina ng'atwala n'abalamu era ng'abantu b'oku kyalo ekyo baamukazaako lyakalogo kalenzi ng'aloga. Kyokka ng'abaana abato bo bamuyita mukokota mbu anti nga tatta nswa bitooke bye bigwa. Ennyumba ya Dina kaabula kata kaawona waagiyiteko kubanga yali yeesuddeko n'ekkubo naye yali ayitawo bw'ati. Ebbomba neeva ku gaali neegwa. Mu kiseera ebbomba we yagwira kaawona we yali asaba ddungu okumuyamba atunde engoye zonna zimalewo wano we yakutamira okulonda ebbomba ye naye aba akutama bw'ati. Era nga yakajja essaala ku mumwa omuntu n'ayasimula kaawona we yazisoma aziva mu makkati nti omwasinga gunsaze mu maaso nkome wano nzireyo Katonda wattu yaani oyo yeyasimuza. Naye nno lwakubuuza atyo yali yeeyogeza yekka. Kyamubuukako omuntu bwe yamwanukula nti musajja wattu tolema kugenda makubogo. Ono ssenyiga wange namugjeeyo mu Nnalubabwe. Ate awo we yayongerera n'atandika okweyombesa embuzi nti yeena embuzi ensikaasikanya ebadde etya siikuzeeyo nno ku nkondo. Oyo nno ye yali mukyala Dina eyali akutamye wabbali awo ng'asiba embuzi ye mazima sabe anti akalimi kaakawonawona kakubuulidde dda yali nkucwa ya musajja. Amangu ago kwe kusaasira Dina. Munnange ng'olabye ne ssenyiga nnyabo yo siibye otya eyo nnyabo. Ko Dina nti bulungi gwe nno tubedda Bible bulungi gwe nno. Ate yalina mpisa omukazi ono. Otunda ki ekyo migaati oba? Ko kaawonawo nti nedda nnyabo ntunda ngoye nsumulule olabeko. Awo Dina kwe kweganyisa nti nedda musajja wattu sirina lupiiya ate n'entamu yange eggwamu amazzi. Ate kaawonawo yali alinda wambazzi kumutemyako naye yali mujagujagu. Amangu ago kye yavaava ku kagaali n'ategeeza Dina yenna ng'ajjudde akamwenyumwenyu nga bwe yali yeetegese okumulagira keeka oba taagule si nsonga kasita amaaso tegalya. Munnange Dina naye ng'abuguumiridde kwe kukkiriza nti oba kafumita bagenda taafumite mipiira gya gaali yo kale munnaye malagala eta tulabeko kwate munnange. Akati obutakumenyera kawonvu nakagga bwe batuuka eka Dina yasiima nnyo engoye za kawonawo era yatuuka ne ku kugula kwennyini. Kale Kalyati gye yalonda yali ku lupiiya 3 naye eyo yalinawo 2 zokka. Ng'eno ali mu kwekerebenda okunoonya Kalyati. Kawonawo yali asitamye ku kibbo kya gonja omwengevu eyali asuze mu ntamu anti naawe omutumu omumanyi amala kulya. Naye abalugera nti omukadde akwatiza ku mmere ye baalutuusa kubanga mu kiseera kino Kawonawo yali takyayinza butaguza Dina Kalyati ne bwe talibadde na ssente n'emu. Ng'amaze okwepiika emigonja nga giigyo omwami yasaba olwendo lw'amazzi. Ne Dina teyali mubi yanoonyeza ddala olwendo olusaana ab'ekitiibwa nga Kawonawo era yalabira ddala akenda akasinga okuwunya omukka n'asena bulungi amazzi n'asaanikira ku bumwa bwako n'omukogo olulagala najja ng'afukamidde abakazi obalaba bano bannakyeyombekedde tebasigudde basajja ba bannaabwe wo ndowooza omulaba. Najja ng'afukamidde bulungi nnyo mu maaso ga Kawonawo n'amukwasa akendera nga n'afukamirira ddala awo okutuusa omwami lwe yamala okunywa amazzi. Simanyi obalaba bano abakazi. Bwe yamala okunywa Kawonawo ne yeebajjagala bya sagala muntu yeebyajjagala mu bantu simwagala. Era n'alayira nti Suzaana maama amazzi katono gantuge. Dina kwe kumubuuza nti yaani oyo y'abasajja omwepanka. Dina yalinga atawuliranga ku bantu balayira. Munnange Kawonawo yali agenda okumukyaza mbu mukyala wange kwe kumuli ekimuli nti leka kunkyazisa. Omukazi nga yalanduse dda. leka kunkyazisa naawe maama nange nabulyawa siringa Basuzaana. Naye nno Kawonawo si ye yali omusajja anyigirwa mu ttooke. Awo kye yava agamba Dina nti
nze mbadde ngamba nti Kaliati njikuguze lupiya oba tozirina olizimpa olulala nga mpise wano. Naye Dina ate yadda kukwetegula nti oddambaale yiri musajja wattu bw'oli malomanja nga sinnafuna ssente zo olwo ngontwaliraawo mu kabulamuliro leka kunsuula mu nvuba maama n'amabanja gesiisobole ndeka bannange. Naye Kawonawo teyali wanjawulo nnyo okuva ku basajja abalala. Teyalusukka baba teyamuwona. Awo kyeyava yeewuunya nti abakazi nammwe leero nammwe oyinza okubulwa ssente gwe. Mala gatwala Kaliati gwe bw'otoli nsasula basi Sauli ya Mungu. Aleso Luswahili lw'ekiseveni. Basi Sauli ya Mungu. Dina yeekuba mangu mu kisenge atera akwate mu kyafa kirina ki anti naawe ojumanya ensawo y'omukulu. Naye nno mukazi wattu aba akyali mu kwekukula n'awulira ng'entamu yeewunya. Awo mu ddiro yayitawo Kapaalo n'emigugu gy'engoye yabuuka mibuuke. Kawonawo yasigala mu kulinda agenza okufuka amazzi mu ntamu naye yalabiraawo ng'addira mu muwumbo gwa mmere. Ate musajja w'abandi yandize mu kukiina nnyinimu nti ebyokulya tebyandeeta. Nedda ku mmere kwaliko ekipooli. Kawonawo alya mu kyalo. Saagala abasajja mmwe abafumba abalya mu kyalo. Mukola bubi. Saagala musajja nange ompadde neeyanziza. Saagalira ddala mu abasajja abakulu mmwe abasukula muleebeeta. Tebabakubira kulya mu kyalo. Musiba ne bakuwa emmere naawe n'otuula n'olya nga mukazi we alinga ataafumbye. Sagala musajja alya mu kyalo mulimba nammwe. Kati laba Kawonawo. Nakino mpadde era nyongedde era ompadde. Saaga. Kati Kawonawo wammwe nno tebintama. Sagala musajja alya mu kyalo. Kati Kawonawo yali emmere. Jukira yalidde emigonja gy'omukazi mu kusooka. Kati buno bamuleetedde ku mmere kwaliko enva n'endiirwa era n'endaggu. Kawonawo lumonde yalya wambwa wazindaba wambwa nnya. Isa abasajja balya wambwa nnya okumanya nga yawoomerwa. Yakubanga n'ennoga. Okuba ennoga kyeki? Ennoga kyeki? Awo kwe kufumbisa Dina nti ofumbye made naludde okulya ku ndaggu naziryanga naakaveeyo mu lutalo. Ye kati gino emyaka 10 ddamba. Mukazi wattu oli muzaawula. Kino kyekyali ekisumuluzo ky'emboozi eyagwira ddala amakerenda nga buli omu alombojjera munne ebimu ku ebyo ebimufaako. Dina yali yakafumbirwa emirundi wagindaba. Yali yakafumbirwa emirundi 3 naye buli ddya nga baafa. Yali yakafumbirwa emirundi 3 nga buli ddya baafa. Obwannamwandu obw'emirundi egyo gyonna bwali bumukooyezza. Kyeyava yeeyombekera era mbo nga kati abasajja bamoonyera lwayo. Nabakoowa. So nno nga abakulu baamulaba dda nti mukadde taseka kubanga Kawonawo bwe yasaba Dina okukkiriza okugendako ewa Binoga newankubadde yasooka ne yeegaanya ng'enkola y'abakazi bw'ogimanyi. Nze era munnange. Naye ate yamutemyako yamugamba nti nze njagala nsanga wano. Nga bamaze okuteesa era nga nezi Kaliati zisaliddwako emiwendo. Kawonawo yajjukira nti okuwummula si kutuuka. Kyeyava asonda amaanyi agasiibula. Naye kyamubuukako kubanga yagenda okukwata ku gaali ye ng'omukka temuli. Emipiira gyombi gyali gitudde. Ate musajja wattu teyalina ddagala. Nga naawe waali tewali miti gy'amasanda. Bakikolanga batya? Bannaye bakulu bannange mumbuulira nti nze neerabira. Ate amasanda baagakolanga batya okuteeka mu gundi okuzibe amasanda ku miti nga simanye gaali zino ziraale bazikolanga batya?
okuziteekamu amasanda ate nga bazipikamu omukka ekyo sikitegeera bulungi ndowooza abo bannaliwa sayidizaawa kati amagezi ge yasala gaali ga kugenda ku kkubo ate n'asaba ab'obugaali banne eddagala naye yali wa mukisa mubi mukisa teguba mubi abasunda mata bamukubanga kafuufu ngene bwe bamuduulira mu ngeri yaabwe nti mwami tunda eggaali ogule eddagala olwo n'akalabiriza bazaana kaali kaweddeyo Dina ye yali afuuyirira wakasanke ng'afuuyirira zirwana era yalaba enkoko ziggweredde mu nju kwe kukoowoola Kawonawo nti musajja wattu nze nga njagala kweggala oba onoosula olaba abakazi bano bannakyeyombekedde oba onoosula gira oyingire oba ogenda obalaba naye simanyi bw'ono oyitamu wakayamba oyo simanyi bw'ono omuyitamu mpulira mbu abatema abali omwo bakubanga nga misu owulira omukyala bwakwanira ddala mwana mulenzi Kawonawo yalaba obulamu akyabwagala musajja kyagaana nga bamuyise mu kikunta musajja kyagaana munnange Kawonawo yalaba obulamu akyabwagala mbu kwe kwevaamu n'asula yasula Kawonawo yasula era ekyo kyekyali ekisisimuka ekisooka ebingi be yakwatira ewa Dina kubanga okuva olwo ebisisimuka yatandika okubigabanyangamu kimu wa Suzaana bibiri wa Dina oluusi bisatu wa Dina Suzaana nnyina w'abazibumbira mukazi wattu yali mutono naye nga tanywa guteeka era amangu ago yeecwacwana nti omukazi atakutuuza mu nju bw'omuleeta n'afumba ne tumanya maama kimu bibiri wa mukazi muleetere ddala afumbe olwo nalwo luggwe omanyi bannakirembekedde balinga wabbango bw'otomuwemuukiriza teweebikka Kawonawo ebigambo bino yabifuuwa munne nti naŋŋanda kanno talinnya mu kyoto naye abakazi kye babeeredde Dina yatema butemi kakule nti nze nali ŋŋamba nti obusajja bw'owaana bulijjo obulina naye ndabidde awo ng'ofugibwa omukazi gwe wawasa ne ssente zo simanyi si ggwe nannyini maka akakazi kakulinako obuyinza kyako yenze bwe mbanzize okufumba ndowooza ako kakazi ko tetuulabaganeko owulira bannanga abakazi mpulira obusungu kyokka Dina yalina ensonga endala emugaana okugenda okutokoseza Kawonawo ettooke yali mukazi mugagga nnyo naggwedda gwe ssebo namwanda w'emirundi egyo gyonna n'olwekyo nga talina gy'ayinza kuleka bintu byebyo ate bwe yavaawo kwe kubuuza Kawonawo nti yennonga ebyo byonna biri awo olowooza oyinza okumalaga ntwalanga atwala emmese nga totuuseeko nawaffe eno ndowooza musajja gwe oli mujoozi Dina agamba ye musajja gwe olabika oli mujoozi ati togendako waffe ne bakulaba bannaye abakazi Dina ne Kawonawo baateesa okugenda mu bakulu ebugangazi musajja wattu yasalaasala amagezi okulimba Suzaana okusobola okumala ennaku ezo nga tali waka gwate olugendo lw'ebugangazi oluzannyisa ebyebugangazi byagenda bulungi era okugenda okuggwa ng'omuko bamusalidde embuzi etambula embuzi yali yakyono nankulu ow'amalyana nga naye basalira mbuzi tebamanyi makulu ga mbuzi mbwe embuzi etambula ko ebita by'omwenge 8 n'embugo 2 mbunaate byandisinzeewo naye Kawonawo ene kabwerege ng'eddya ly'obukulu mbu byalisinze nawo naye Kawonawo bamusonyiye busonyiyi kwono nankulu Kawonawo nga bw'atampita kumuwerekerako nange simanyi ngeri gye yatwalamu bintu bino naye kyemmanyi kye kino nti kyamwetaagisa okutunda akagaali owulira abasajja kyamwetaagisa okutunda akagaali ke afunemu ku mwana w'omusiraamu bumaali naye nga bwe baalugera nti gw'otoyise naye
si muzibu kulimba. Kawonawo bye yategeeza Suzana byali mu ddoboozi ddala mbu akagaali baakabbira ku mujiini ng'omwami agenza okulaba ku mukwano gwe Jamadaali. Bw'atyo bwe yagamba Suzana. Waayita Mbale nga Dina amaze okusibira embuzi ze ku muliraano n'agenda okutandika eddya. Abantu kye babeeredde, Kawonawo teyasooka na kutegeeza Suzana nti agenda kufuuka kaddulubaale, wabula mukazi wattu yalaba bulabi balamu be kwesomba, naye ekyamugjayo kye kidaala. Ekiro ekyakeesa olunaku lw'akasiki, Kawonawo kwe yategereza Suzana nti omanyi munno bw'ajja enkya munnange. Mukazi wattu kata agwewo n'ekigwo, era nga n'ekyokwogera kyamubula. Yali takyayinza kugenda wa mukulu w'eddiiro kumuwa ku magezi. Ge yasala gaali gakusibamu byangu atera adduke nga kalogo kalenzi tannajja, era tabeera Nawume muliraanwa waabwe yali amaliridde okusibamu ebyanguwa, naye Nawume ye yamugamba nti kaakano bw'onoomala gapaala otyo akaana kaako n'okalekeraani? Oyo omukazi gwe mpulira nti atwala abalamu takakumirisa omukka omusu. Mukazi munnange waalisoose n'otuula n'ogumiikiriza. Kakati nno munnange ekyali ku mbaga ya Kawonawo nakiraba ku mbaga ya Majanja. Omugole omukazi yayambala kinnaggayaaza mu ggomesi ya ffeeri, munda yasibamu ebikooyi butabalika olunga afaaki, n'olwekyo ng'emabega emusingako baasi kabandole, ate mu bigere yanaanikamu engatto ezaali zitamutuuka era ezalabika nga zimunyiga zaali zimunyiga. Abaali batamumanyi kumpi balowooza nti mulema. Ate omwami naye yayambala kikungu, olukanzu olutukula betukutuku era olwatungibwa ddala abasiraamu abali ab'emmende. Okwo nno kwe yayiwa ekkooti kagongolo, mu bigere n'anaanikamu gano amagatto g7 agakontola ng'abantu. Tuli ku mbaga. Okwo ssaako seppeewo ku mutwe. Awo musajja bwe yeenyiga bw'ati n'omuggo gwe ogw'ebbanda gwe wamma n'olaba omwami yennyini. Embaga teyaliiko bagoma batongole, naye musajja Leewonaadi eyakoleranga okulya yasindogomya bakisimba n'ereka nga baagala. Bannyina bakawonawo baazina amazina ne badda ne mukati ne beewogoma. Abantu bajja okwerolera ku nnamwandu w'emirundi egyo gyonna bw'aloola ku mmeeza. Omwenge baanaaba munaabi. Buli muntu yali mu masanyu okuggyako mukazi wattu. Bano bakazi wattu abajja bombi anti baalugera dda nti mukazi mujja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Munaye nga nkulabira mbaga ya Kawonawo.